ebyobufuzi ebisanyusa agaakagwawo ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa wano ku Agda Live. Tubaaniriza nnyo banange basalugana mugamba mutyamwe n'abatwala ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba nga bulijjo nze Kazibu Philip Dadiko Nwadi Kabeja Junior tetuteŋŋana ekyo mukimanyi nga ndi ne ttaano wange Emadi Mayor Chega Town Council. Mayor to be. Mayor to be. No lode banonze dda Mayor Chega Town. Tuzo kuwaya mu nsonga esookera ddala ya kaadi ezeni UP nenga tusooka okuyozayoza omukulu Kyagulanyi manifesto yagitadde jjo yagimaliriza yagitandikidde Busoga era waliwo omwana w'NTV yamubuuza ekibuzo lwaki otandikidde Busoga nadamu namugamba gula kitolowooza nti Busoga gye nnotandikira oba tolina kiddamu ekyo aba kumaze n'olugendo olwo atambudde bulungi tetwalabyemu mbeera yonna mbi naye nga ffe bannagomba tusooka okuyozaayoza abantu wano wamanga bafunye kaadi tusooka ddala okuyozaayoza omukulu Saazi Godfrey nze nsooka okuyozayoza Nantwale wa Busiro East omukulu wa Lukaga naye bamuwadde kaadi Seggona bagimuwadde naye ate Seggona by the way tumwaniriza eno mu ADF mu Democratic Front naye nga tulabye nga afulumiza ekiwandiiko ekiraga nti ebyo bamugyetekako bijweteke era bw'anafuna comment eziraga nti tumwetaaga ajja salawo ekyo kibakola abantu kibasozayo kuba baagala ajjire mu kibiina ekya Democratic Front tekirage nti babadde nga ababadde abayeekera abatuufu mu NUP ebyobufuzi byo nga byo ebyobufuzi babidesigninga ffe nga bweno balifa abalo tetulina bitegeera bula biri munda kati lwaki yagipostinze ku page kubanga kebedde ku page nga gyeri nga alaga nti tagenda kugira mu kibiina ekyo naye nga takipotinga kuliko ne logo ya Democratic Front so kayinza okubanga kalinga kanze okwebaza nsooka okuyozaayoza nzitayo okuyozaayoza omanye badde onzigyeyo bya kuyozaayoza abatafunye kaadi tusooka ddala omukisa guno bagamba nti leero kyazze bubi omulundi omulala mukole eki mubeereko naye nga kaadi yabadde ya bbugumu bwe watuukidde eggulo ssaawa ng'emu ey'olweggulo ng'okulya emmere tegenda na mu lubuto tekyazze bubi kaadi ebeera ya muntu omu tosobola giwa namulindwa n'ogiwa n'essaazi kaadi tekyazze bubi wabula enteekateeka bweto byabadde era Saazi n'abo omuwanguzi w'olunaku era ntwala omukisa guno kugamba abadde honorable waffe kuba yagenda okuddako Saazi Godfrey nti okakasa wagenda okuddako amasanyalaze agayina anti kiri bwe kiti obwawaka naye na cabinet ye yaki ya independent alina okutweta cabinet ne tulondamu omu kubanga waliwo abeesimbye ku independent eggomba kati waka akwate bonna abeesimbye mu independent abeerenga yakulira ekibiina ekyo then ajje abagende nti banne mukole eki naffe tukole akamyufu alondeko akamyufu atugambe nti mulo inako ko ya time owawaka nze ngendo okolaki nze ngendo okukwatira aba independent card nga wawaka yakwatidde aba independent card kuba abanupu bo bafulumiza ONRM alisikirumira gyali ONRM alisikirumira gyali yagenda ekitegeera NUP etwetedde Honorable Saazi Godfrey kati aba independent tuyinamu owawaka mulimu Mwanyi Terimba sibeebo aba independent kati no obudde buna tetunamanya bulungi ne babamye kaadi kuba babadde naku sibiri okolaki oclaiminga tisenga kaadi like senga oba wakanya ekyo kyavudde mu kaadi nga toli mu mativu bakwadde naku bbiri okugenda okoleki weerwaneko senga wanaaba waffe abavugezezaako okwerwanako kati nagwe tulina waawo alina kuba Namulindwa Flavia nenga Namulindwa atusuubiza n'agamba nti Namulindwa atusuubiza yajja mu kamera ng'alimu ne yekka yagamba interview asooka oveeyo n'atugamba nti yenna gwe bawa kaadi ngenda mudde emabega era bw'akola ekintu ekifaanana bwe ekito in fact ne taata wa Namulindwa Flavia Namulindwa ani Flavia muzeeyi we Kubula Moses yeze n'agamba ye takinaako buzibu era talina mpaana ya byabufuzi kasita muwole bamanga tebamuwadde kaadi ya NUP ajja kuwagira ani ajja kuwagira wawaka Ndahiro Albert sebo mula sompeko yesimu katono malo kubira kono ndabe
Marokobera ku mukulu ono owawaka Sazi Godfrey tumale okwogerako naye tulabe nti yawulira atya essaawa eno. Kyemmanyi kiri kimu ku mbeera yonna ekiro kya leero abonaade beesimbyewo tebebase ku mpeke ya tulo. Era essaawa zino era tekikuwanyisa okukubira essimu omukubira essimu nga yeebase kuba kati ali mu kiwejjowejjo. Gw'omanyi pulesi yabaddewo jjo. Neggwe omusajja olunaku lwa jjo enteekateeka y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu wagirabye. Anti kati olaba n'omukulembeze w'ekibiina ky'NUP ku makya ng'agenda ejjinja bamukwasizza amannya gaabo election ya NUP be yalonze okuwanga egenda bwa kaadi. Bwe yamaze okulaga nti ahandolingiddwa over ekitabo muli be bawadde kaadi n'alinnya paka jjinya n'afuluma ekibuga. Kuba muganda wange listi omuntu agitegeera ng'okyali mu kibuga oyinza osigala ennamawojjolo. Ye nalengedeko w'ekitiibwa Sseggona ng'agenze ejjinja yabaddeyo amawulire gano gamusanze ejjinja. Anti kye kyenkugamba nti kyobola nti omukulu yasoose n'ahandolingibwa over abeesimbyewo n'amaana alinnya byonna byonna era amawulire gamusanzeewa gamusanze atuuse ejjinja era bwe talina kyamanyi. Omukulu essimu yagiggyeeko. Naye mu kyonna kye kiri Sazi Godfrey wakulo ennume tewakulo yemu bamuwadde kaadi. Kale tukomyewo buto tubaniriza nate kwagira live eddoboozi ly'eggomba nga bulijjo ng'era tuba tukyawayawaya ku nsonga za kaadi. Namulindo yamiddwa kaadi bagimumye tabadde namanyi ku gulawundi naye tabadde namanyi ku gulawundi naye osanga obule ku social media abaddeko kino Namulindwa kimuleseewa. Namulindwa ye ng'omuntu nze nga opinion yange nganze Namulindwa yapapyemu oba tosanga ekisanja ekijja yandibadde akola ki yandibadde awangula yapapyemu okujja okuvuganya naye nga kiteeberezebwa okuba nti sente yajja nazo nnyingi ziyajja mu US n'ekyo si kyekikulu. Ku gulawundi ekisooka Sazi Godfrey abaddeko ng'omuntu. Namulindwa tuba tumanyi nga presenter era ko tuba tumanyi nti yaliko presenter wa Bukedde ng'aweereza oluyimba lwo n'amala n'avaako mu sinaagendako mu America. Mu America abadde amaze ebbanga lya myaka ndowooza ng'ebiri ku esatu obaoli giwera ena n'akomawo. Bwe yakomewo alina ebintu byeyakoze Goman nalaba yali aggulawo Vocational Institute era yagiteezeeko bannagomba. Alina ebintu byeyakoze Gomba bingi naye tekinnamatiza gulawundi nti omwana we asaanira okubeera omukulembeze. Namulindo olowooza ekyokulumba obubaka bwa palamenti ogambye yapapyemu kuggwe Namulindo obadde omulowooleza position ekyokulowooza amangu bw'aba tapapiemu. Ali Namulindo yandize ku Bwawomani MP obuliko naye bale Silivia aba osanga oli awo amusobola naye bale asoboka kubanga ekibiina naye bale kyaliko asobola yugumyamu awo olw'ensonga nti bw'aba azze nga azze ku Bwawomani MP ekibiina kiba n'enkizo y'amaanyi nnyo okuba nti kuba nti Womani MP bataddeyo ani Nantamu era naye tumuyozaayoza okutuuka ku olwo olunaku okufuna kaadi. Nantamu Betty omukyala omulundi oguwedde eyawangula abavuganya ne naye bale bubi ennyo bwe bavuganya bubi Betty nayekubira endulu mu kkooti nti akalulu ke kabbiddwa ne babibalabalamu paka mu kkooti empigi nesingisa Betty omusango. Betty n'awakana n'agenda mu kkooti ejulirwamu omusango gye guli era ne kati oba gukyatambula oba Betty alina okusasula Silivia ensonga ekyali awo. Wali mu Gomba West twafunye Muzeeyi Gonzaga sajja bamuwadde ekifo ekinene ku butono bwe. Bamuwadde kaadi mu Gomba West agenda vuganya abamu ku bantu abategeera West bibantu abategeera ekigambo yero. West Pozi yeringa weyongeddeyo ng'oyise kabula soke kweyongerayo maddu omuli wali omukyala bamuyita Lwakojo Robina Lwakojo yatwalawo
kati sebono Gonzaga n'obwa Gonzaga bwe ne bamugomolako ekikaadi ekisave ekinene mzee Gonzaga bannange ate gwe kyobomayo ebiseera ebisinga naye nga jjo ntwe bakuwadde kaadi tekitegeeza nti oba owangudde naye ate oba owandiddwako eddusu kati ffe nga ffe bannamawulire tumwagaliza buwanguzi sebo taata Gonzaga tukwagaliza obuwanguzi era bannagoma mwenna mulabe abantu abo nga mbalaba kati gundi tagenda kukomawo lwakojo sinna konfaminga bulungi naye oba yatwala yayero ayinza okuba waali ali kubwa gundi anti yabeera MP West member of Parliament Gomba West eno Gomba East tubeerayo Sazi Godfrey Owawaaka tubeerayo ne Mwanyiterimba Alice Kirumira kale Walukaga yafunye kaadi Segona bagimunni era Segona basajja bamu abaludde mu Parliament n'ensonga ezimwe ziwulike kwa kusegona mbo wali omusajja alabikirako ku mawulire n'amugamba n'okugamba nti Segona ne mutwalira omuntu nga mulwadde wane ekizimba agambe yakubba yakola ki era abantu bekyengera nga gwe mmeeya w'ekyengera kati Segona abadde n'ekizibu kimu oba Honorable Segona nti badde bazanya politics oli ow'omuki nga bwe nakunyola ow'omu Parliament kati ate bano bawalukaga baze politics bamukyusizza wa internet bakubira waggulu kuba ne bwaba talina kyakoze omuntu wa internet asobola okukuba n'akwabya n'akunza wansi Segona badde n'omuzenga bajja n'omugamba nti munnange nina ekizibu bwekiti nga kugamba yakuba yakola ki eyanziba kati balina moto gye batambulirako era bagamba babadde nga bagamba nga tebanaba kugaba kaani nga bagamba ono yakuba yeyanziba tukyamwetaaga wa mu Busiro East moto yabwe badde nti ono awoza eyakuba yeyanziba tetukyamwetaaga tumweze mu East kuba naye yatubbiramu mukyo nti ki Segona mukulembeze mulungi era Segona abantu bayina bosanga nti basajja babuvunaanyizibwa genuine people abakadde oba abakuzeemu ate nga abakadde yenamba ekendedde batono kubanze bwemana nayagala okujja mu bukulembeze sina kulumba mukadde olina kumatiza ogenda omatize mukadde mugamba otalonda Walukaga kiba tekiggwa tojja kuddamu kulaba sukaali wange ngazze mu nnyumba wano era Segona ekimu ku byamumisiza kada ina statement gye yakola n'agamba nti twaleeta pulezidenti w'ekibiina kya NUP tumwagala jje avuganye ebisanja bibiri ekyokusatu omukulembeze agenda okuddako agenda kuva mu Busiro East nga yaani nga yenze nga yapapa okwewandako eddusu kati ate ekibiina kya NUP tekyagala bantu bafaanana bwe bati abeegeziwaliza mu pate era gwe okwegeziwaliza mu pate bweru gwe kasitoleta olugezigezi mu pate mbo kimanya abakungu basooka wa kibiina kyaffe ekya Democratic Front ADF Democratic Front nerabira nti abayeekera mmanyi DF ku nsonga y'ebitaano yasooka nejja nesatulatinga kati akakiiko ngakko ne katuula ak'NUP ne kamugamba tukole bwetu ne bwetu tulongose erinnya sajja aganira okujjeko ekyebitaano naye nga bw'omanyi nti yalina amaanyi emmengo ate nga yaludde mu byobufuzi nga alabanga buno obwana omuto bwemugamba ebitalina nnyonsa kati nga yayagala ajja nnyonnyola abantu ebintu ebiri diplomati kate ffe tetubitegeera ebidiplomati ffe tujja kukuba ku social media nga tukuba bita ne bwona tunyonnyola nti byayita mu kakiiko ne bijja bwe biti tetugenda bitegeera kubanga mu bantu abo ababadde mu NUP ne baagala okwegeziwaza abeegeziwaliza mu NUP ne bayitako kuliko omukyalo oyo owa Masaka City gondi wali omukyalo oyo mwerabidde erinnya lye bambi era teyazze nakuveetingibwa kuliko muzeeyi Mpuuga mwennyini ne kubeerako omusajja omulala bamuyita Abedi Bwanika by the way omuntu yasooka okusimbawo nga Omugalatiya show candidate n'atabaako kyafuna najja neyesimba mu bifo bingi azesimbasimbawo ne bigaana NUP yazaalaani Omugalatiya bwe yatuuka yafuuka Omugalatiya otegedde
bwe yafuuka bwe tuka parliament n'afuuka Mugalatiya n'atandika okulubuuza nti NUP so tetuga basali ya musango obudde buno abalonzi bajja basali abalonzi balina okusalawo kubanga nnyinaffe Joyce baagala naye buswanyi afunye yafunidde mu kiro yasooka naabo bamugamba walya tuba tuli awo nga zene ku kitebe aza okuvetingibwa kamera zimulabako nemunanjogera nze ndi waawano ndi wa NUP naye abavetinga obabbo bakebedde batya ne bagamba ono tajja twala kaadi yaffe Joyce Baagala alina bye yakolamu awo byetedda kwesanguza ku mpewo naye nga waliwo ebyakyankalanamu awo kyekimu nga bwe nagamba nebya Alan Sewanyana eri mu Makindye wa ne Alan Sewanyana yafunye kaadi era ebyo byajja bwetu kati Alan Sewanyana Sewanyana omusajja atafuzeeko wadde abadde tasaana okuliwaadinga mu Alan Sewanyana n'eno gyakulembera mu Makindye West baali bamugoba infact bamugoba kisanja kiwedde atabadde abadde agenda baweereza ati abadde mu kkomera n'ateesa ne Musiri Musiri n'amuguza kaadi ey'ekisanja kino kyabaddeko kati Musiri okkomawo era ndi sure nti gundi Alan Sewanyana abadde ayagala kaadi bagiwaani bagiwe Musiri era dde mwagigule bagabanirawo wakati abadde ajja mukolera amugenze kasita nfuzeeko ebisanja bimeka 2 kati naye kola ki kwata era yandibadde adda mabega we ate Alan Sewanyana ekibiina kyali kyamugoba dda yayitadda kisanja kino kubanga kaadi baali bagiwa Musiri n'agimuguza era ekibiina kibadde kyamuboola era obadde mulaba ne ku pate ng'atunulanga embwa ebbiddwako emba ng'atuula bw'ati ku kitebe n'akola bw'ati yalabibwako olulala ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'amuyita n'amugamba Sewanyana bwe najja mukobero bakyalira bino bye mwaŋŋamba si byebyo tewamulayo ebigambo ng'abirya nti Masaka awo si jangu olumirize musajja wattu n'avaayo najja nze mbadde ndowooza ekale ye baali badde fair ndi ku kya kaadi ekya Sewanyana kina ekyankuttemu anti kyegambye nti yensonga eyo nti ensonga tebamuwadde ayina ebintu biringa 2 bye yakola eyo teeka y'okugula kaadi nga bamugoba dda Sewanyana baali bamugoba dda nekino ekisanja kibaddeko lwampaka kati ate ava mu kkomera Bobi Wine amuyita ku gundi ku platform ayogereko biki ebyakola ebyali ku mpuga e Masaka biki byabagamba kali mu kkomera n'alinnya n'atandika okulinnya sikatira kati yali Mandusi yamugobera ddala era ekibiina kibadde kimuboola ebbanga lyonna nga kyamuboola nga tekimuliiko naye nga bw'omanyi omukulembeze oba olina okusigala ng'oli solid awo mu West Makindye West tuyozeewo Zahara Luyulika awaddewo maama nyine figa ina amaaso yatuttewo tugenze enaasana wano mukulu Zambaali Bulasi Mukasa oyo kyagenda teyakoze bigayi wali akyasa bigayi naye tuleke ekikulu bigayi ayina bano abaana bakadaama bano batopiraavu gomba ga balowooza bamulumusa okuwati w'amaanyi bamusozesa indicator zatalina kusuula bamusozesa indicator zatalina kusuula lwamu asuula indicator big guy first of all yasooka kubeera wa NRM n'abeera mu teyaliwo NRM yali agenze kulya kamera nezimukwata nezimunywereza kati kiringa gwe Museveni yabadde emunyonyo nebandikulabulabi ng'oyinga ogenze kwekuba kifo oba kukwata interview badi bajja kukuteekayo naye nga nzira ku tiimu nti bebalya baba naba era bakuteekayo wali eri nga Agda live yalidde era ogenda okuvaayo bigayi bambi nze mbadde ndowooza ti ekya bigayi kyera kiri fair and clean and fair kubanga bigayi ye muntu omuyembi yowa nti twagamba nti buli omu akola eki ajje yeesimbewo naye maturity y'okwogera ya bigayi okakasa abantu mu palamenti n'okakasa abantu bagenda osabamu akalulu kiringa bwalabye common man's party bwe yategese manifesto day ng'oddala ogenda kunnyonnyola abantu olwakulubbulawo manifesto n'olema n'opangisayo aba kale tugeze pangisayo abantu ekitono ennyo 50 nyagwa ayagala nnyo okulya yekka n'ofumba omuceere kiro 5 nombeerawo abantu 6 ebyo byaganye byabalemye byaganye naye nga walabe kati nga musajja kasiba nti yagambye kankitwale waffe yasookedde
nakitwala ewaabwe wano Mityana bannamityana bamuyayanira bamuwadde aga kasiba nti yatuuse wabe nga kyekyo ng'olabira ddala nti kale ye wano ewaffe abaana abeeka bakoze eki balwanye bamubuzeebuze Munyagwa wano wategesedde ddala wabadde osaana okulaba ekifaananyi ng'ekyo ng'ekisaawe kyonna kikalu. Munyagwa nze muyita comedian kuba manifesto yajuguddewo bali ku mmere ya Lusaniya. MC Luswa n'akwatakaza n'agamba mbu misali gye namaka akayimba ka Alien Skin kapati akapande dasomye bubi abantu akapande basomye bubi debaze anda akabaleka babasomesezza kalala ate bo bakutte wala lweka babadde ne wagumbye wani kati kyecha eyo kadi ya NASA na municipality bwete bweyazitoyi naye NASA munasa na municipality bigi yengo omuntu senga yaze najja kubwero sifiri yandibadde mu kadi era yandibadde avuganya yandibadde w'amaanyi nnyo naye kati bano abaana batopira abo yabasomesezza akapande kafu kapande kade kanasoma zambali Blasio Mukasa basomye BI kadai tumugambe badira next time better tugenze ekira ewase mujunganda bakwasiza munamateeka George Musisi oyo munamateeka w'ekibiina era yo bwe bamba namateeka n'oli omukyala Malende wa Kampala naye yafunye kadi era maama Kampala obudde bwonna essaawa yonna tumuyozaza naye nze Malende mbadde simuinaako buzibu niwankode babaddemu nga bamugira awo simanya azannya sympathy card yabadde mulwadde bw'ate ne gundi gyabadde agenza ozannya ani ono na mukadde waffe Namboze naye yaabwe ekyali mugundi tebannagigaba bagabibadde mbeesootingi naye nga tudda enewa Ssemujunganda ekira Ssemujunganda ajja kukawuliramu Ssemujunganda ekiyinza omusoma kiyinza kubeera kintu ekya bibiina bino byakyusa n'obukadde bwe tagenda mu bisanja bina alaka agenda mu kyokutaano Ssemujunganda agenda mu bisanja nga bina bitaano kati kyekiyinza omusumbu era lawyer NUP ayinza omuyitako munamateeka Musisi George omugumya si kumugumya amazima ogamayi kati essaawa zino abalonzi bali mu kujjamu bantu bakadde system yakweramu bakadde kubanga balemeddwa okuba ku bakola ebyamaanyi okitegeera ekiyinza olemesa ow'ekibiina kya NUP okuyitawo kiyinza obeera nga kitini nnyo Ssemujunganda awummule kikkirizibwa era kati Ssemujunganda ye ng'omuntu akube ebbaayi tumukkiriza okuwummula tusobola tusolomuwa ebimuli bye ne bwayaga bimuleetera nga kalulu tekannaggwa tubimuleetera kuba ekimala bisanja bitaano oba okyayagala ki enough is enough tosobola kubanga naawe okyalwanyisa dikiteta nga naawe oli dikiteta kuggulawo nti dikiteta amulemye kati yamwesonyiwe amusomeko busomi tulete ku baana abato tufune ennwana endala kadi no zatambudde wangi tumale okusomako ezimu ze tutayisizza mangu nolabyeko wano kadi nene nalozi bamuwadde kadi pozi iyo kabonera sembabule bamuwadde nalabye bamuwadde if I'm not mistaken ndeka nasomye bubi kamala onnoonya wano kabonera bawaddaani mala okuddamu onnoonya wano ewabadde omugalatiya n'obugalatiya bwe omugalatiya naakomawo eyo ajjira ku kaadi ya Democratic Front aleke kutiisa bantu eyamasasi mpuga nsamba mutwongerako ebita tayinza mulekerera naye nga oyo wakitiibwa ssebo pozi onalebo Derek Nyeko bamumye kadi Derek yazannyamu katemba awo baita basobola muwaka esooka n'alaga nga abivuddemu ate bagenda mu vetting najja ate bwajja bannamuwulira abeesamba oza sima biki oyo ensonga yesobola otegeerekeka aleka kuba lwali bamukuba dda kati waliwo abantu abakola ekirungi mu kisanja kino waliwo abantu abatusanyu kale abataasanyusa balala naye nga nze nasiimamu abantu abamu abatagadde kubonaabona Kagabo John Bosco oba weekyotera yagenda mu NRM kyofa togabye bamwita Kagabo Bosco
Kagabo ono yali mwene UP n'akyuka nadda mwene ale yagamba ze nagenze kulya bana sente ze tunoonya tuve mu mboozi ye olwedda nti yagenda dda mwene ale andi kati yensonga nti lwaki obala nti ebiseera bikati oyo Kagabo omulaba tasobola kubanga maama we Muganda ale taata we Muganda ekitawaanya wano eno intamale zasukka kiki kyokoze ekyo ulira ekitawaanya intamale zasukka kubanga bajjajjaffe abaalwana ne bafa balina omusayo gwa listiiki tebasalangawo ekintu basalangawo lumu naga nti ekimala tugende tulwanira eggwanga tulitereeze onfuna bulungi nnyo naye kati abaakadde ogenda n'ogamba nti ngenda kujjako Museveni ogenda otuuka sisaaliyo munyakolo noga kati ngenda batema ntya nosooka n'ogumamu mpulira onfuna bulungi kati tulina mugongo kyova nti ebigo bye bisinga obungi n'ebikola biki bitono bitini ndaba tugenzeko Luweero Luweero kiwala kyaffe kino bakiwadde kaadi mu Luweero bawadde ki etheza sima ethezani kyali kikwano kyaffe nga tukyali emakindi eki etheza nani nkyerabidde so manager yasinga okimanya negundi bamuwadde ono muwala ewa eyaze mu kifo kya gundi kyabaagala bamuyita niyo muwala Nabbosa ye yafunye kaadi tugamba gundi Luweero mu Luweero kuba tuli Luweero tulinayo ani ono Luweero bawadde Bulenda Nabukenya ku kyabakyala kati kamu North ne bawase Kabira Dennis oyo aludde nga nno musajja w'amaanyi kati kamu South ne bawaawo Kirumira Hassan bamunaanika badde Sekitoleko Robert Sekitoleko gwe mbadde nnoonya Sekitoleko yafunye ate Lutamaguzi Nakaseke oyo ali mu Nakaseke ku kyabakyala bawadde Nakawooya oyo no mwana yali waffe twabeeranga naye wali ku LNDF Nakawooya mwana waffe nnyo nga bw'okiwulira waffe ddala mwana waffe era omubuuzanga manager ebyamulema manager Sani Sempejja tumutumirako manager Sani Nakawooya twagala tutuukeyo tumuyozoyoze tujyoze eziri empalana ezaffe nti oba kiki oba ebizi simanyi wagaana okukwatako mu ngalo manager yali atega ekibatu sawa bina naye ekya Esther kyagaana kumbe Esther yalina ekirooto kye ayagala kubeera era kale bwe tubivaako ne tugamba Esther Nakawooya congratulations Lutamaguse bamuwadde Lutamaguse makula bamunaanika Nakaseke bamuwadde mu Nakaseke wa South Nakaseke South ye Lutamaguse makula portion yaweereddwa kaadi babadde batebasobola butamuwa ina sound eno gye yakola tulese engini ate ng'onyumya basoma mu gigi kale nze nkuwulira Lord Mayor balimu ne bataddemu okukuba campaign buli mwana akwata omwiko ye sound gyateekewo mu baakagula yagamba nti tulese bayinginiya g'oleeta yamala mu gigi oleeta basoma mu gigi Masaka City ewaali gundi batadde wani ewaali ow'ekitiibwa Yowanyendo Mukungu bawadde olubo wa Sebina Javiira ajja kulya njagala abadde wabamaanyi abaddewo ekitiibwa Mathias Mpuuga naye bw'abanga tagenda kudda Mathias Mpuuga tagenda kudda ate alina bwe yeesimbye omusanyeze gamuyitamu sajja kamuteekako gundi Phase ogimanyi eyo yategeka omuceere olunaku lumu nayita abantu bali omuceere tugende wane waffe Butambala Butambala ku kyabakyala bawadde Aisha Kabanda ne Muhammad Mwanga Kivumbi anti ye Butambala si mukutule mwali wamu Mwanga Kivumbi gwe bawadde Vice mu Central Kivumbi waliwo ekisajja we kyali kimukuba baali bamukuziikawa naye nga Kivumbi Kivumbi nawe naye nga Kivumbi yakyali w'amaanyi awe Butambala wosto inabo era kyemmanyi kiri kimu nti akalulu Kivumbi ajja kukalya ono omukyala sinnamunoonyerezaako bulungi Aisha Kabanda amasannyalaze g'omukyalo oli Mirembe Lydia gayinza obutamuleka waggulu Mirembe Lydia w'amaanyi Mirembe Lydia ekizibu kyolina bw'oba wali yawaaniriza abantu ne baba talina maanyi omuteeka kuggulawo
omukyala Lydia Mirembe bw'otunuulira obudde buno ebutambala akalimi be katunula bati nze kalaba wa Mirembe Lydia saagala kujubisa empigi ku ky'abakyala tebannatereezaawo Mawokota North bawadde Kiyaga Hillary. Kiyaga Hillary yali talina w'amaanyi amwesimbyeko naye nga gwe ky'obamanya gundi yakomye gwe yayimbira akayimba Ameria era kati Ameria ogenda kuwulira omuliro naye kati Kiyaga gwe yayimbira Ameria bane bagenda kwegwako babiri mu kanyomero kano njagala nnyo okuyozaayoza abantu nga Hillary Kiyaga be bantu abasinze okufuna ku mbooko z'abavubuka ba social media sonyaze gabayita mante ekibiina kya National Unity Platform ekyo kiraba kiyina embwa ku social media eziruma kati wabawo embwa azikuliraawo kibiina kigamba nti kakati mulumbe Agida Live ogenda okuwera sekendi 3 nga toliyo kubanga Kiyaga baamuluma mwana wa maama era newunyiza nnyo bambi bw'aba ayinawo kate asalaalye ne Honorable Saazi naye nno naye Honorable Saazi Godfrey ogamba wakola ennume awakola ennume naye asale katalyeko kubanga wakola ennume ensonga zozira amasannyalaze gaamuyitamu abaana baamwokya ensonga za wakola ennume lwakuba nti munnange buli mwalina ensamira gy'asamiramu sajja obalabiraawo nga Saddaaka sewe yasala goonya omayibe na Saddaaka omusajja kumulira omayibe na Saddaaka nali mumanye ekituufu kiri nti ku nkuba gye bakubyemu Saazi Hillary Kiyaga basobonyana baabo batunye banabe bagundi babaagala naye ye gundi wani Kiyaga Hillary teyabaddeko n'amaanyi ne Ssejjemba naye bamukuba Ssejjemba gavumenti olaba oyo abadde LC5 waki LC5 wa Mpigi district omuvubuka oyo muto myaka mito nnyo oyajjako oli omusajja omukulu bamuyitangani omuvubuka oyo Ssejjemba bamukwatira na mu ofiisi ye Mpigi awo nti abadde omu ku bali assete za gavumenti na biki emisango gino egyagala okwonoona ye Mpigi gavumenti yagiisaamu eggaali gwe bataatwala nga taliiwo yonna baajeera naye ndabye kaadi oyo yagifunye anti kugambye emikisa kati kyekimu kyegambye nti ne Kiyaga yazemu n'afuna omukisa ogw'omuyaga guli ogwasooka naye kati ekiriwo essa kyakukakasa gulawundi kuba abaamukuba bogwe bali kuki ku gulawundi abaamukuba nga tebannamuwa kaadi bakyaliko weebali kati alina bakakasa ewaffe Gomba twabanyonyodde Sentamu Betty ono yaweereddwa kaadi buto kuleero yavuganya nayo Gomba East Saazi era ne bagimwongera eyo mbadde njagala sindikayo ani egye bawadde Sentamu nadde njagala sindikayo ani ono Flavia naye ate Sentamu ku Flavia biyinza okukontaganamu era ogenda okumanya Sentamu agitutte Flavia adde agitwala kakasa otya yagaana buganye kwezuula Sentamu anti nedde bibadde tebijja kukola bibadde tebijja kukola twakirabako ekisanja ekiwedde nga Eddie yawe wa family kituufu Kiraya nga n'agitwala nga si wa family so kati biri gundi kisoboka senga yali yasalawo kujjirawa kujja ku Kyawumani MP kale kubamu tooki nga bwe tugikubyekubyemu ku byabaddewo njagala kwogerako wano n'omu ndabe wano oba kwali kinkoze obi bannange netiwaaka oba kiki teriiko bayagala bannange babeeko kyagamba abantu wano beeko wano negwenjogerako naye ate ab'ekibiina ky'independent nga tetubogeddeeko abaza independent omuli Mwanyi Terimba East independent Mwanyi Terimba tebasobola kujja kuwaawaaka waliwo ensonga gye tugenda okubeera nga twogerako nga eri serious oba kitegedde tolina bw'oyinza kugeraageranya ku mbeera kati gyetuliko ogambe nti Mwanyi Terimba agenda kujja Gomba abeeko nekyagamba waliwo abantu abamu nga oba sente zaabwe bazikowabuko zitereka mu nnyumba waliwo ekisajja kyabakubyawo kigundi kyagamba nti
abakulembeze b'ennaku tebakyalina mirama gye bagirako ate emiramu emituufu gye mukuba kubanga oli osanga abasajja abeesimbye ewaleyo mu west oli ateekako yenyiniya naye wano ewaffe mu sentulo oli osanga walukagga duka ekibabu naye nga byebyo ebiri mu politics duka ekyo oli n'omusanga essaawa yonna pulezidenti w'abantu seboleka mwogereko Kasibante Moses Kasibante Robert Manyi Kasibante Robert si Moses twamulese eno mu Lubaga atiene mu Lubaga mu Democratic Front nsaba kutereza president w'abantu owa National Presidency Party basoose kugoba gundi waba bakuli yegobye abe bamugobye yagambe yegobye yakobye press conference tesi ya mayanja yagikubidde wa ku TikTok nagamba nze nereete era nze negobye ku TikTok lekya se kyekikulu ekikulu kiri nti omukulembeze gwe bawadde kaadi omukulu ani Robert Kasibante sajja afunye amaanyi nalebye security ekuuma Kasibante ndagala security ngirabe nga tuli wali kibulamu yani badde asooka kubira Agida live naga musooke mujje gano mwagategedde Kasibante tuba tutyanga ati tuli kumpi naye era eno message egende wa president Kasibante Robert atereze mu nsonga alo kale nno byebyo twagala okutuusa okutumirako muganda ffe munnagombo wa Mulengera Sports Arena wali esanji muzeeyi nze muyita muzeeyi Mulengera muzeeyi Musaasizi tukubuuzaako ntugamba munnagomba Bosman tubuuzaako boogere Mavina Ekiriri nembuuzaako bakyali bange okuva e Kanoni Kabula Soke Maddu Kyayi Mpenja na buli omu andaba njagala n'okutuusa omukisa okutumira ku nnyumba ya Mwamba Walugembe Steven agenda kujiba abaana bagambye nti tufunye Walugembe Steven tugenda va ku bigumba bisa ebigumba bibadde bisa kale bafunye ow'ennyumba ya Mwamba kale nno byebyo tunatandikira olala tubaagala nnyo mwebale butava kwa Agida live leero tukoze ne mukwano gwaffe asinga one of the best Kabaka Mula bad man from Kamuli Idinda abana be Idinda soko mubuuze pali okutubona tubaagala nnyo muna bana atubona